Polisi y'ebidduka mu Kampala n'emirirwano etongozza kaweefube bwetuumye Tembea Salama ekivunulwa nti tambula bulungi ng'ono waakweyambisibwa okutangira obubenje mu biseera by'eggandalo ly'ennaku enkulu. Enteekateeka eno yakuyambako kweyebaddewo eya Fika Salama eyatongozebwa ku nguudo empanvu ng'olw'e Masaka mu kaweefube w'okukendeeza ku bubenje obubadde bususse gye buvuddeko. Okusinziira ku muduumizi wa polisi y'ebidduka mu Kampala n'emirirwano Norman Musinga, abagoba b'ebidduka abanaakwatibwa nga bavugisa ekimama okuvuga ebidduka ebiwedde ku mpagala abatamiivu bawaddanga ssaako n'abatalina biwandiiko baakukwatibwa sinakindi okuwa engasi etakka wansi wa mitwalo 3. Salama eno tutagetinga abo abanaaba nga tebeesibye emisipi, tutagetinga abo abanaatamirira ate nga baagala kuvuga kye bayita drink drive. Tembea Salama nayo ekwata kwoyo wa boda boda nga tolina pamiti, tolina nkofiira, pamiti n'okuvuga bubi, pillion riding, okutika omuntu asusse kw'omu, ebyo si bingi naye twagala kola singa tubigoberera n'okuviolating ebitaala, singa tubigoberera embeera eyinza kutereera. Ate Stephen Kasiima ng'ono yakulira polisi y'ebidduka mu Kampala agamba nti bakukolaganira wamu n'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya KCCA okulaba nti boda boda ziteerwawo enjuyi ez'enjawulo bwe zirina okuyita kikendeeze ku mugotteko. Tugenda kufuna omujjuzo, tufune aba boda boda nga balina fujjo. Nagambye KCCA n'eyina okutuyamba n'ekufuna boda boda lanes. Zinabawe ekirowoozo naye ndowooza bakyakisitadde. Okusinziira kwa alipoota okuva mu polisi y'ebidduka, obubenje ku nguudo obusukka nnyo mu biseera bya Ssekukkulu olw'abantu okuvugisa ekimama. Wano polisi weesinzidde n'ekubiriza bannayuganda okuba abeegendereza ku nguudo basobole okuyita mu nnaku zino nga balamu. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.